Nayiga Dora Balojja yakulira abakyala mu dayosisi y'e Masaka akulembeddemu bakyala banne okudduukirira abasibe mu kkomera lya Kasaali ko ne Bannakaloli Brothers abakadde ekiteredde mu parish y'Ebikira mu disitulikiti y'e Kyotera mu kaseera kano nga beetegekera amazuukira ga Yezu Kristo. Tubongera babrother abo okubateeka mu ssaala zaffe n'okubagumya nti Mukama waali ajja kusobola okubanika kuba emyaka egyo gye balimu abasinga bagonze. Nayiga agamba nti ekibakozesezza kino kwe kusiima emirimu egyakolebwa Bannakaloli Brothers mu kaseera bwe baali nga tebannakaddiwa. Okusiima babrother babakadde omulimu omulungi gwe baakola nga bakyalina amaanyi. Abantu abo bakoze ebintu bingi. Bannakaloli Brothers batendesa abantu bangi mu mirimu egy'omutwe, omuli okubajja, omuli okukanika, omuli okutunga engatto. Mu kkomera ly'e Kasaali bazzizaamu abasibe essuubi kibasobozesa okukyusa embeera zaabwe singa baba bamazeeko ekibonerezo kyabwe. Tusobodde okwogerezeganya nabo ne tubabudaabudda ate ng'era tubazzaamu essuubi si bwe basiba nti abana omusango ate era ne bye basiba abalina omusango tugezezaako bakansolinga nti bwe baviira eno mu yunivasite awo bali bagezeeko okurefominga bagezeeko okukyusa embeera zaabwe. Kigenda kyabadde nnyo kyakusinga kulaba abakyala bannaffe abasibe kubazzaamu amaanyi tubatwalidde ebintu ebikozesebwa mu mbeera zaffe ez'ekikyala. Reverend Father Deo Kamuntu okuva mu kigo ky'Ebikira agambye nti kino ekikoleddwa abakyala bano kijjayo ekifaananyi ekituufu omukristu ky'ateekeddwa okukola mu kaseera kano. Okujja wano mu kkomera e Kasaali kijjayo omutima ogw'obukristu ogw'okubeera n'abo bonna ababonaabona abasobeddwa ate nga tukitwala nga kya nsonga ffe abakristu okubatoowolola nga tubatuusaako ekisa kya Katonda n'obusaasizi bwe. Ssenkulu wa Bannakaloli Brothers Brother Hilary Kazooba asiimye ekikolwa kino n'ategeeza nga bwe kijja okuleetawo enjawulo mu bulamu bwabwe ne yeebaza abakyala bano. Buli omu yeetaaga obujjanjabi. Waliko obujjanjabi obw'omwoyo, obujjanjabi obw'omubiri, ate no mu bintu bya bulijjo. Ne abakyala bano byonna babikoze ku lunaku luno olw'ekitiibwa. Tweyanziza tweyenzeege era tujja kwongera kubasabira ate obulenyaffe Bikira Mariya abateemu amaanyi okubasabira eri omwana wa Yesu Kristo. Ebimu ku bibaleeteddwa mubaddemu sukaali, omuceere, butto, ebikozesebwa abakyala n'ebirala. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark.